Yes, Fadi TV jimbaniza kadi kanuna kusaba subscribe nga tompere video no like bagita Fadi TV jimbani updates zinavali buli kadi bisa yongera kumfollowinga ojjako obifuna byonna mbujju Pretty Aisha nkutumiddeko olwo brand pro aliya mu Juba mu gonga lya South Sudan nakato Aisha nkutumiddeko ko Sane Judith nakato nawe nkutumiddeko wale kubanga mujje kumirako banayagana basiza mu gonga lya Saudi Arabia kubanga mujje kumirako nakiri wa Catherine nkutumiddeko wale kubanga mo followinga bagita Fadi TV juji ensonga za Kakooza zikyatabuka sinziza ku mukulu baguyita UG Trending News website bagita UG Trending News Namwandu wa Kakooza Lawrence abantu bangi nnyo ku kyalo ky'empigi gye baazika Kakooza Lawrence bangi nnyo bagambye nti bo bagamba Namwandu ye yatta omuntu Namwandu buli muntu asonze mu olunwe okusinza ku kyalo ko baali bazaala Kakooza ne ko bamuzika bagamba nti nedda ono omukazi bannange engeri gyeyesamu mu lumendo zolengera yalinganga eyetegekera okujaganya ebintu byeyekola ku mukolo ogw'okuziika n'omukolo ogw'embaga omukolo ogw'embaga yali awulira obusungu nga yeesunza kaseera kikagenda kunyigamu musajja bbaawe okumutta kati ku mukolo ogw'okuziika yali yeesunga engeri gyagenda okugabanamu ebintu kw'ossa n'okusasula amabanja bbaawe bye yali alina asobole okwezza ebintu obulungi nga tewali kimuyingirira abantu basinga bo yengeri gibakirabamu yengeri gibalabamu engeri ebintu gye bitambula mukulu gamba ono omukazi ye ono omukazi ye mwattu alina kyamanyi kukufa kwa bba alina kyamanyi kukufa kwa bba engeri gyeyisaamu ku lumbe yinaina nga yiyambaza zigago zibagamba mbu yali akweka mazika olwokubanga ava mu mawanga ga Europe mbwe tebakabira bafudde nedda si bwe kirina okuba nedda asigalira munnayuganda wano waffe obuwangwa bwaffe omuntu ne wagenda ewa newa omuntu ne waba agenza mu ggwanga lya America n'amala emyaka ngabi kiba kizibu okwelabira obuwangwa bwe kiba kizibu okubwerabira era otubeera obuwangwa bwaffe bubeera nga omuntu bwafa bakaaba omuntu okaaba ng'ofiiddwa omuntu wo nga bbaawo oyinza otya obutakaaba omuntu kiba kizibu okwerabira obuwangwa bwo n'obeera ovudde mu ggwanga lya Uganda n'omalayo mu America emyaka nga 2 oba okimanyi nti omuntu bwafa tulina okukaaba omukazi ono yalaga ettima kukosa n'efutwa mu kuziika omwami we omuntu bw'obakuba kw'abatya akazindalo n'otandika kugera bya kisuusi biiki abadde babanja omugenzi mujje gyende kijja kitya kugamba Amaziima ano omukazi ye ebintu bibbe bikyatabuka nnyo era nga poliisi ye ekyamuyina essaawa zino akyaliyo abakulu bavudde ne bagamba nti agira akyabeera mpaka nga bazudde obujulizi nti talina wakwatira musango guno ogugenda mu maaso essaawa zino mu kusango gw'okutta Kakooza nga talina wagukwataganirako nagwo awo poliisi esuubiza nti ejja kumuta nawe kitaabeera ekyo ajja kumalayo emyezi n'emyezi mu kkomera mu kaduukulu lwakuba kiraga nti poliisi erabika temusiba n'abantu balala baka bamusiba awali special ye nga ye naye ng'emmere afuna kyaya afuna buli kimu akifuna naye nga bye ebintu bibyo bikyalanda omukazi ono ye abantu b'okukyalo nga bembagambye bonna abasinga balumiriza omukazi ono abantu balaba okuzika engeri gyekwagenda mu maaso baaliwo abantu bamusunga omukazi ono basunga famire ya Kakooza Lawrence n'omukamwana gwe bali bafuna babasunga engeri gyeyisaamu mu kuziika mulengere mu gagozi ng'alinganga ali ku kivulu si byangu naye nga abantu baali nnyo bakyamusongamu olunwe bagamba nti Namwandu oyo Omutemu bw'omulabika ne ku maaso yenna Simailo yakakangakake ku mukolo bana ono omukazi Amaziima ono omukazi oba kiki oba tamineta oba kiki oba robot oba mutujju oba kiki kaza alina omutima wuno sigulabanga nzina mwewunya kuziika bba n'atakaba ku maziga bagamba mbu olw'okuba nga yakafirwa kitaawe ye tasobola kukaba maziga atya tekisoboka ekyo era bonna babyogera ku social media ndabanga abakolamu ensobi kijja kitya omuntu okuba ng'ofiiddwa omwami wo n'otakola okusadde ku ziga kizibu ekyo n'okubadde oli mu ggwanga ga Europe oba mu ggwanga lya UK tekiyinza kutasoboka obuwangwa bw'omuntu nga wava mu Uganda ng'oli muntu Muganda kiba kizibu okwerabira obuwangwa bwo nga bembagambye ababeera maze emyaka nga 2 mu ggwanga lya America oba mu ggwanga lya UK kiba kizibu okwerabira obuwangwa bwo omusajja yasimayiringanga naye nga omukazi ye Simailo akakankake akaddeko okweyisa keeki yamufuubika obuvubisi keeki nga amwejjako nga omukazi nenge javubikamu musajja atu keeki okulya mu kamwa ngawulira ndowooza yawulira nga yagana kumuttirawo mu bantu ng'amulisa keeki ye mutuga afiirawo mu bantu olwo omukazi obutemu obumujjudde bamuyita Nabwami Justine
Namwami Justin gwe Katonda ajja kuba ajja ekituufu essaawa yonna nze nkiwa kijja kuba kiva naye nga bannayuganda bawakanya nti omukazi otalina wakwatira wakataganira na byakufa kwa bba nabanga bakolamu ensobi omukazi ono obuboneyo bonna obuvaayo bulaga era abantu abasinga bakkiriza bagamba nti omukazi ono alina kyamanyi ku kufa kwa bba 90% bakikkiriza ndoza 10% yekiwakanya 10% yewakanya naye abakkiriza be basinga obungi.